simanyi mwana wange yafaaki simanyi oba yali ntanyi yakatonda nakireeta nagwa mu swimming pool oba baatugamutugaze n'agenda ne basitula muno nga 25 ne bagenda 25 mwezi ki omwezi ogw'11 era bwe yatuuka yakubako essimu ng'atuuse bulungi nakubanga n'okukola atandise kati awo nera nga banne boogera naye bakoma okwogera naye nga 25 January kati wamala okwogera naye ndowooza waayitawo wiiki yawera nagenda okola omwana nga nti maama tuna ku WhatsApp kuliko ekifaananyi kya Sauya bagamba yaffa mu January yagwa mu swimming pool saakikkiriza naye nasituka ekiro ekyo nenkubirako bannaye benakubirako abakebera ne bakebera nga ekituufu ekifaananyi kwekiri baba ojja kuyitako ekifaananyi ekyo munnange kati bwe twamala bwe nakeera kulenkera ku makya negendayo ku Kampuuni oli nasooka nga nti maze ennaku 3 nawulyako ekintu ekyo ennaku nga 3 emabega ne mubuuza kati ki ekiddako naŋŋamba nti tetusobola kufulumya kintu nga tetumaze kukyetegereza ebintu ebyo ebiwawaaza abantu konza kati kyetaagisa ki tetusobola kubira oli direct nti nedda tekikirizibwa simanyi waliwo bwe yaŋŋamba simanyi gwokubira n'oli n'akubira oli paka lwe bituuka kwani bwe yali ndowooza amukozesa mugamba ne tutuula n'agamba akamala okonfaminga netunatuula natula ebbanga nga ddeneko kati bwe ntuula najja luvannyuma nnyo waliwo yakuba essimu bwe yakuba essimu n'agikwasa mutaani wange n'amugamba ayogera n'oyo omwana n'akwata essimu n'ayogera ne bwe yayogera naye gwe saategeera bwe yava ku ssimu nanga mama kituufu omwana yakola ki yaffa awo bwe nakoma otegeera ng'omuntu okujja kye nabuuza nembuza nti aha kati ki ekiddako nabagamba kakati tujja dduka tutandike okukatule tugenda kugenda ku minisitule tuteekeyo lipooti tuleete ki omulambo bali bava ku minisitule n'olwaleero n'omulambo sigulaba kati nagenda okuddawo bakubira banga asimye abawa wiiki 4 kati wiiki 4 kyentonde ndowooza ziweddeko kuba kati okuva mu January tuli mu guno tugenda kukwata gwakusatu wiiki 4 ziweddeko ze banziriza omuntu wange oba mufu oba mulamu ndi mukkiriza okuba nga kibeeza omuntu wange sikyalina kyenziza otuuseeko mu ofiisi ki ku nsonga eno badde sinakutuka kyogira n'obuuza ogwanze wekubatira kuona mutani wange nemukuzayisa kuba ku Kampuuni batugamba ki kakati ekyasomayo kungamba simanyi bamuwa wiiki bona asoma okuwulira ngabanga nti bakoze ripooti ne bagitwala ku minisitule lwavaayo ne babagamba musinyi muleete postmortem okuva ebweru kati ndowooza bwe bagize eno ku minisitule oba minisitule naye bagamba oba etya simanyi kale n'olwaleero guno ndi awo simanyi mwana wange yafaaki simanyi oba yali ntanyi yakatonda nakireeta nagwa mu swimming pool oba baatugamutuga simanyi kubanga ti ebivaayo byo bizibu omuntu waffe bwekiba nga Katonda bw'atyo yakigeze batuddiza omuntu waffe naye embeera eri ebweru kwagamba ekufoosinga okwogera kyotalyogedde okusinziira ku biriyo abadda bye bakugamba n'olaba nga waliwo kobaani okuba nti abantu babatta bwe batyo bo bennyini nga gavumenti emanyi nti abaana bagenda ebweru gavumenti yesinga okukola ku baana abo ssente yebafunako emisolo eminene naye tebafaayo kasita babateekera bo ssente ezaabwe bo tebafa ku baana abo ate isi gavumenti singa eggalawo amakampuni abo nebamanya nti ali tebakyagenda abaana mu Uganda muno buli muntu gwobuuza ni bwamala okusoma agamba kati ntule wano nkole kikangenda noonye kapito ojja kudda neeyiye ate nga naawe oyagala abeere bulungi tosobola mugano nga nti gende naawe n'okisaabuza ni Katonda akuumireyo bw'aba afunye n'akomawo neyeetetenkanya teri muntu ayagala kuva mu nsi ye ng'ali bulungi naye banembeera abaana babatwala tebabafaako bali abasajja beetaagira ddala amateeka abasajja bajja muno naye bwe bajja muno ffe tetubayisa bubi tubalabanga abantu abasajja balina emitima emikaafiiri gyennyini ku baana baffe olaba ebintu ku butambi newebuza oba gyebiri oba bya bulimba naye ng'olaba omusajja atulugunya omuntu engeri etaliimu makulu abaana bagenda bakulu asobola okuwulira ng'oyogedde naye bwogezi
naye okuba nti ate oyina mukuba oyina musamba nolaba ng'otaddemu n'obusungu obw'amaanyi ennyo omuntu n'owabasa muntu osobola mutulugunya mu mbeera gye bakola gye bayisaamu abaana baffe naye nga gavumenti yataddewo amaanyi ku basajja abo oba tebaagala baana gavumenti erekerawo tusaba abaana mu byalo abaana abo abanoonya kuva waffe eno n'omwana n'awulya ng'asikiriza banagamba kaŋŋende nkula obwedde akola buli kimulimu waka wano era n'amanya neyo nja kukola ki nja gisobola naye okutuuka okuza mu mbeera eyo bakugamba ebitakwatagana gw'olaba simanyi abannange ngendowooza bingi naye simanyi abazze omwana wange contract yasayininze yali yakumayo myaka ki 2 yali ya myaka 2 gegamba ndigeyasa agamba nti kituufu Sauya yaffa batugambe era nze kyekifaananyi kyolabye okwo nina mukwano gwange kuba Sauya yali amumanyi ati era nagenda gyenkulira kwambako nti nemugamba nomunaayi Mariyamu Sauya alabika yakola ki yaffa agamba Sauya yaffa nemugamba naye tetunnabagga kakasa kati ye nampeereza ekifaananyi ekyo era nali ndi awo lwa Sande ngenda okukebera ku simu nga ndabako ebifaananyi nemugamba Mariyamu yansuubiza okunoonyezaako ku Sauya oba yafa oba gyali nemugamba babula nkebereraako tulabe era agenda okukeberako ng'ekifaananyi Mariyamu akiweereza era we yakiweereza maama n'agamba nti nga bwe kiri wano n'eri kyenakoze eki kyenalabye ne ku ssimu ya Isa kyekikola ki kyekiriko n'essimu za Sauya kati nebwokubako tekola ki teriiko kitegeeza Sauya ayinza okuba nga yakola ki nga yaffa nemubuuza ye kati bamuzaddi nangamba batugambye tubeere bagumu tebagenda mulwisaayo bayinza okumuzza mu gwokumeka mu gwokusatu era ku olwo nali ndi awo agenti we yamutwala najja era bwe yajja n'agamba ati bwe kibanga bwekito Katonda we yakireese tetulina kyakukola tukume naye Sauya aba yagudde atya mukulu ng'abadde mwana we wa ddembe ng'abadde mukazi mukkakkamu kiki ekiba kyamutuuseeko n'agamba naye ngenda bba banjiza omulambo ogwo paka lwe gunaakola ki lwe gunaatuuka kofe ntumubuuza nti tetugenda kuteekamu ssente nga ffe